Bina bwe njogeddeko naye ate tugenda bukulembeze obugatta. N'ekyo obanga ogiri mukulembeze obugatta ngenda kwesimbawo nga kansala, ogenda kwesimbawo nga chairman wa division, ogenda kwesimbawo nga mayor, ogenda kwesimbawo nga member wa parliament, oba ogenda kwesimbawo ku bifo ebirala byonna ebya woman MP ku district obanga chairperson owa district. Manya ogenda kukulembera abantu banjawulo. N'ekyo oba onoonya akalulu kanoonyeze mu bonna, kubanga ekiriwo kaakati Mukono kye tuyita Mukono deserves better, ekitegeeza nti yaliko omumyuka wa meya mu kibuga Mukono ku kaadi ya Democratic Party. Olunaku lwa leero nze muwulidde chairman waffe wa constituency ate nga ye kaadi flag bearer wa DP ku kifo ky'obubaka wa parliament aproposinze mu ngeri y'okumpandako eddusu okuvuganya ku kaadi ya DP ku bwa meya bw'ekibuga kino Mukono. Nkakasa bulungi Mwami Kagimu awamu n'olukiiko bamanyi obusobozi bwange, era propose eyo nkakasa nti bagenza okuproposinga Kajibajja madam nye ku kaadi ya Democratic Party. Bamanyi bulungi nnyo obusobozi bwange. Twali mu kibuga muno twakola emirimu gyali mingi, naye nga bwe kiri bwe kityo nange ngenda kuddayo ntule ne ttiimu yange ate tulabe okusaba kuno oba proposal gye batusabye okuvuganya, kubanga ekirowoozo nkifunidde wano, saagala kwekomitinga, era mu lukiiko olunaddako nja kuba mbabuulira bye tunaaba tusazeewo wamu n'olukiiko lwange wamu n'ekibuga kyaffe Mukono emanyikiddwa ng'ekibuga ekya Democratic Party. Era nga w'obadde mu lukiiko ng'ebiteeso ebiteesebbwa, genda mu maaso okuteeka obukulembeze buli kyalo, Miruka, constituency level, n'okulaba nga tuteekawo abakulembeze mu bifo ebyenjawulo abo abasaanidde era abalimu ensa okukulembera abantu baffe. Bikaweefube bwe tugenda okukola okulaba nti tuwangula ebifo byonna mu kibuga kino Mukono, nga tutandikira ddala ku byalo, ku Miruka, ku Magombola awamu ne ku municipality, nga tuwangula ebifo by'obwa MP, eby'obwa bakansala n'ekifo ky'obwa meeya. Tujja kuba tusobola okukikola ki okukiwangula. So tugenda kuzzaamu entunnunsi awamu n'omudigido bannakibiina kyaffe abamu abaali baazaayoka, abamu abaazaawa nga bagenda mu bibiina ebirala, bakomewo tubeere nga tutwala obukulembeze obw'ekibuga kyaffe mu maaso. Bagenda kuwagira ofunye omuwagizi asoma. So y'ensonga lwaki tuli wano. Ekituleese okubeera n'enkiiko nnyingi y'okulonda kwaffe okwa Democratic Party tulagibwa nti twali badde okuva ng'olunaku lwa 1st April okutuuka nga 5 twali badde tumaze okulonda ku byalo, naye bwe ntuna olunaku lwa leero ziyingidde ennaku z'omwezi 9. Kati then parish committee election tulina okuba nga twalitandise ng'ennaku z'omwezi 7:12 tugende ku divisions zetumanyi obulungi Goma awamu ne Central Division. Enteekateeka okusinziira ku roadmap tulina okuba by 14 ne 19 okulonda okwo kulina okuba nga weekuli. Tugende constituency erimu amagombola 2 ye Goma ne Central Division okuba ng'ennaku z'omwezi 21 okukoma ng'ennaku z'omwezi 26. Then district omukulu gy'ayagala ekifo enteekateeka yaayo eri wakati w'ennaku z'omwezi 28 paka 3 May. Ate waggulu eri National Delegates Conference erina okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 3 paka 1 June. So yenteekateeka yensonga lwaki tubayise okujja wano okulabika nti tuyingira mu nteekateeka y'okulonda, era wadde ebiseera birabika ng'ebituyiseemu, naye nina obukakafu tujja kukola enteekateeka tulabike nga tulonda mu budde obutuufu. Nze nno obutafaananako nga Savio ayogedde naye nze ndi musajja omulwanyi atatiitira, era y'ensonga emu lwaki tuli wano. Tubakubireko mu ngalo abayagala okweyagaliza tuddeko waggulu tubalabeko abantu bana ku byalo. Amazima amatutukkirize nti ebyalo byaffe byeyongedde okugaziwa, ate tukkirize nti ng'omukulembeze yenna agenda okwesimbawo mu kitundu kyo tulina kukulabira mu bantu b'oleeta, okugeza nti wabanga waliwo omuntu agenda okuleeta okwesimbawo ku mutendera gwonna olina otukakasa nti buli kyalo
tulinako abantu 20. Nze ndowooza buba butiitiizi bunene nnyo omuntu okuba ng'ogenda kwesimbawo nga ku kyalo towezaawo bantu 20. So tugenda kukola enteekateeka ekibayise wano ffenna kwe kutuula awamu tulabike nga tukola enteekateeka abakulembeze tulonde ku byalo tugende ku muluka ate tugende ne ku divisions tukome wano ku municipal tulonde. Ensonga endala weewandiisa era wammanga wano nja kubisaba abantu bano balinganga 10 aga nti Democratic Party Goma Mukono Central Division ekyayi lwakuba nti eyagala kwongera kukola ki kusitula amazima nga tu Democratic Party mwene buli omu senga agenda atambula mu bitundu omanyi kiringanga leero kati nze ndi musajja mukristaayo mpangalira Bajjo nenyinza okugamba nti abakristaayo mu Bajjo mwebali olina okuba okunoonya abakristaayo n'obalaba nga bakola ki nene Democratic Party mu kitundu kyaffe mweri era emiramu egituleese tuzze ku nte kati era nebaayo abakuba abakulu owekitiibwa omugenzi bombi bagenzi bose mwogerere kusibana ekyo bagamba kiredde amaka ge gali mukono memba b'ekibiina nga twetegekera okulonda enkiiko za Democratic Party ate era n'okukyusa obukulembeze mu kibiina kya Democratic Party. Buli memba yenna owa DP ayagala okutekawo oba okukola status quo mu kibiina abakulembeze abaliwo beetaaga baatulwanyisa n'eggoma era olumu navaako mu mbeera ne ŋŋamba akiika kati oyagala okutulemesa ebyobufuzi nze mbewa ne mugamba tujja kuttuka so DP eno tugizimbye tugijje wala abantu abamu njagala mukkirize nti bw'ozimba abantu yinza okuba kati nga nti mbadde mu ntalo za DP nga ndi mwana muto ddala DP okufunamu akamunyeenya nga bahonale namboozi beenaali naye nga bw'ojja ekkolo kati nze musajja wange ndi w'ekkolo banzaala kkolo ne mutabani w'omugezi Kerementi mukasa ekkolo naye twavaayo ne tudda mu kirowooza yeri n'ebijja byaffe ewa DP mu bajafali nga ba UPC ewa Tebera mu Bamagembe nga ba UPC ngodda wali ewa Sseemu oyo yali taata waffe bayita mu Kabira nga naye yali wa UPC. So okuzimba DP mu Nantabulirwa n'omuluka twakola omulimu munene nnyo nze navuganya n'ennyingi n'enfuka omukulembeze w'abavubuka ekkolo nga sinnaweza na myaka 18 naye taata nampika nti biyingiremu nendigesitalinga era n'empangula eyali kyamani waffe yatuwangula owekyalu yaliwo enaale nga munnyonnyola obulungi bwa DP ekyennaku yafa nga amaze okukyuka mwebali kusigala nga tugenda kuzimbiramu mmwe okulaba nga DP eddayo ku kulasi okunya bwetwali mweze njagala mbabuulireko mwami Kadimu teyali mwami Kirega yabadde wa nze najjanga mu nkiiko za DP nga DP ebibiina baakabita nga mwami Kirega oyo nga tutuula ku ssaza wali eri abantu 3 abantu 4 Katerega nava Nakifuma zirimala n'ava wano mu Seeta ze n'ezijja ne zirimala ne Kirega ase yajja Byozuma meya wa Lugazi n'ava e Lugazi kati nga tuli batono nga n'okukuba enkuŋŋaana okubeera omu oba okusindika ababaka abaneetaba mu lukiiko lwa DP okulonda obukulembeze nkizudde bannamemba ba DP abasinga baatusaasaana ku baafuna okutya badduka mu kibiina olw'embeera erimu naye omusota bwe gujja mu nnyumba ate todduka mu nnyumba osigala mu nnyumba n'okuba omusota n'ogutta n'osobola okusigala mu nnyumba kati njagala okwebaza mwe bammemba ba DP bamuzeeyi galiwangu nga beenaali kati twazimba DP twali tetusobola nakuwera bantu 20 naye tuli wano nga tuwera ku mulembe guno gwa .com ekibiina kyokka ekya DP mwe abali wano kyekibiina ekirina essuubi okuzzaawo Uganda ku mirembe ku nteeko okutambulira ku peesa ennungi kuba nti ekibiina ekyamazima n'obwekano ekibiina bwe kiba kifunyeemu obuzibu ate todduka tova mu kibiina nywerera mu kibiina tusobole okukitereeza kubanga Pulezidenti Museveni olugendo lwe lwonna lwayagala okukola kwe kusuula DP
abantu bali mu bibiina ebirala n'emitima gyabwe girya gya DP. Kati fe generation esembayo omanya Museveni akubye abantu atukubye atutadde ku ttaka. Nze ngenda okutunula bwenti neeraba mu generation esembayo, kubanga ffe kati abasigadde wano ng'ate ndi mu 40s bwe tuva mu kibiina kitegeeza ekibiina kijja kuba kikoze eki. Era mwe abali wano aba DP generation yaffe esembayo tulina okulwana ennyo ekibiina kino kireme kugendera ku generation yaffe. Kati mbasaba muddeyo nga lwe lukiiko lwe mukoze lwe tuba tutandika nalwo. Bwe mubeera 10 olwo lwe tuba tutandika nalwo, tulonde omuluka, tulonde eggombolola, tujje tulonde constituency, tulonde ne district. Temulowooza nti tulina kubeera bangi nnyo okukola ekintu. Tutandika n'abatono. Ate ab'eggoma wano era ffe tusingawo obuto. Olwaleero batunafuyiza nnyo, naye eggoma yali eteekateeka ebyobufuzi. Mu byobufuzi politikali eggoma yali etegeera ne mukono politikali. Naye olwaleero tuddikirayinize nnyo naddala eggoma. N'olwensonga eyo nganze omuteesiteesi w'ekibiina. Nsaba munnyambeko eyo kulya kuba nsobola kutuuka ku buli kyalo. Nsaba abali eyo mweyambeyambe muzimbe structure. Njagala kudda ku muganda wange mumugeza. Ebyo byonna mbyogedde kwongera kukkaatiriza organizing secretary waffe kyayogedde nti DP teyeetaagisa kubeera abantu gye bali. Nze kati nkolera mu byalo eyo, abantu basangayo. Obulabe bwa DP si NRA si NUP. Obulabe bwa DP be babeeyita aba DP, naye ng'akutegeeza DP yafa, DP tebaliyo. Ate nga waaga y'oli waki oli watindi wa DP ate ogamba DP yakola DP gyeri. Naye obukulembeze bwaffe bwe bubadde bukyalimu obunafu waggulu, kyetulina okulwanyisa ennyo n'okuzimba enkola empya kwe kukakasa kati eno DP branch tabi ly'ekibiina eryetongedde erya district constituency tabi ly'ekibiina erijjudde nti bino ebiriwo tebisoose leero. Mu myaka gy'enkaaga eyali vice president wa DP ate nga leader of opposition Bazili Batalingaya yasala ekkiiro. N'ababaka ba parliament abasinga obungi ne bakola ki? Basala ekkiiro. President general w'ekibiina ne publicity secretary Paul Semwogere ne Benton ne bapasibeerezera. Mu myaka gy'ensanvu ng'Obote abatali ate Benton n'amuta DP teyafa. Mu myaka gy'ekinaana nze Ssaalonda nali mwana muto nankwadde nali active nagenda nkubira omugezi alifu sentala akagoma naye ng'emyaka oluwa olw'obumpi singa nali muwanvu naalilonze naye nalika naye buli etulonda wano teri alowoozaako kuddayo kugamba nolwekyo basebo ne bannyabo nze ndi mwete nga munkwasiza obwasentebe bwa disitulikiti okulwana obwezizigi bwe kiba kineetaagisa butasaba wadde akafu konna sijja kukasaba nze noonyeze meeya Kajimu, noonyeze Saabayunga, noonyeze Kayondo, noonyeze abasentebe b'amagombola. Okimanyi okwesimbawo ku bwasentebe bwa disitulikiti nga mu ggombolola mwagenze temulimu wadde asaba obwa chairman bw'ekyalo. Ggombolola namba nga temulimu ayagala bwa chairman bwa kansala ku ggombolola. Ggombolola namba nga temulimu district kansala. Teri yanoonya basentebe bwa ggombolola. Gwe n'ova eno wa DP ovudde eno ogenda onoonya akalulu mu kitundu ekyo. Y'embeera gye mbadde mpitamu. Tubadde ne weaknesses naddala ku constituency level. Ng'abakulembeze ababeera ne staff ku constituency bamanyi okwekolera. Nga bannaffe be tuvuganya nabo si wano abantu bamunoonya n'abaddikiiri naye nga bakenyayo wali bagamba tetukola abasobola bamusikirikale wa DP bamukuba ekiyiso nga yeekweka nga bali bayita mwana okwosi. Ekyo kyali nnyo mutakifanya ensonga lwaki nakifuna alaazimahali. Mukono South naye erina ebizibu byayo era bw'oyita bamukono South wano n'obabulya bagenda bagamba omusajja owaffe ennyo wano naye nga ku gurawundi akola bino. Gyalemesa baali badde abatuufu okufuna gaali abaali museefu
kyova olaba batwesimbako independent bayitamu naye nga bafa naye nga twava mu makkaali egyo emivuyo ngimanyi kuba wano mu district sirina kizinga kyesituukangako nga noonya kalulu sirina kyalo kyesaatuukamu naddala 2011 sirina wesaatuuka mukimanyi bulungi nti obuwanguzi twali tubufunye mu kiseera yabiŋŋamba ne andrew yakola ki kati ate nga jjukira twalinamu mu dipi abagamba nti andrew muvubuka munnaffe nze ne ndowooza bano bandi bandowooza baakoze eki naye nabiraba naye toyinza kunne omanye bakati bw'oba n'okukkiriza nali sisuubira nti namboze kulevu nambonze nze namuwa akalulu okwesimbawo omulundi ogusooka ku bwamemba bwa paaliamenti waze na chairman wa constituency lukubira bakubi ng'amutwala naye tuba tuneneekwasa etteeka bannange nkizudde namenya etteeka olukiiko olwaya tudde bayira olunaku olulala neŋŋenda nenkuŋŋaanya badderegeeti ne mbaleeta nga basoza siika wano mu maaso ga serajo nga temukyayinayo nga ne bamuyita omuntu ku muzigiti tajja mwekolere abammwe nze bampita sheeke karimu alijeeyo lwa dp abantu abamu bagendaga nti afe sinwefuka yaba dp sifuddeeyo obeefuza yaba dp kefuka eki yaba dp nokyo ntiwaayo era bwe mugaano mutuwa bulungi neegagaanya mugende mu maaso ekiiko bazza municipality obazza central division obazza division obazza ne national wekiri n'akasoda nono tuzibutwanga ddala kugitwala sikusobola kugitwala tugenda kugitwala ate nekyamulumu manyi you are not alone tugenda eri n'okuba owa red owa bulu owaki kubanga kati baagala change ate bamanyi tibakyesobolera tibakisobola bo mutegereze oba mutegere olulimi bakimanyi ti go bandeeti waabwe abaliwo tebakisobola kukikyusa ffe tusobola okukikyusa n'olwekyo bonna balinganga bobeera mu ring nobeera nesajja eribadde erikuba buli ajja kati nebaleeta akasajja bebadaga ngeruzuyimidde mabega wakasajja wale mukube mwongezi sambako n'okusambako thats where we are today n'olwekyo njagala okubagumya we are going to make it era tugenda kukozesa buli kakodyo konna okulaba nti kifo ekyo tukiwa singa tukiwangula mwena beesimbyeyo ekisajja mwegigenda kweru njagala okwebaza abataddemu amaanyi ema otaddemu amaanyi thank you very much nyongera tubiri kisangako abantu 10 abamu ku abo bagenda kuvaayo bajje bagambe nti fe mutuwe tiketi yaki eya dp tujja kubaaniriza naye kyemulaba abavaayo oba mulaba nga babali bubi abakomyewo eka sigenda kwogera manyi naye gyebali bamanyi okomyewo eka bafune ki ebifo ate tukoleki tubawagire naye ku bifo by'abamemba wa parliament tubadde strong banga Mukono south tulayo Fred Kayo ate bulungi era emikisa gye weegiri mingi tumuwagire ne bwe tubeera eno Mukono teekayo bonna bwoli teekayo bokka ne batuwagira olwaleero no across the board naye batuwagira lwaki lwamazima naki n'emirimu gye tusobola okukola ki kukola nolwekyo tugende wano nga tumanyi nti ne bw'oba olabanga abakiragala ne white olabanga abatono oyina abalala abeeteeseteese okukola ki okuyimirira naffe kiki dipi olwaleero kyeriko abantu abamu ogenda mundalaga ati nze sigenda nakwewandiisa okutuuka nga mawo avuddewo kali mawo bataavewo kakati mujjako abanga fuusi n'olwekyo oba bwe yala kukyusa muwandiike sooka ofune abakulembeze ababo mu kitundu ekikyo ate obanga tobawandiisizza nga tebeewandiisizza ne tujjawo ne tukola structure ne bwe tunaagenda mu delegates conference ojja kubanga tobayina
n'olwekyo tuleme kubeera negative tubeere positive tujja kusobola ebifo byonna byonna bwe tuba tetubitutte si kikulu tutwale ebikulu yala bagamba olwaleero ono yabadde kandidate waffe wa 5 agambe ngenda kukola ki genda mu administration kati wa 5 yaliwa tetumuyina erabidde mwogerera abaanyi naye namudipisere kikyentegeeza mukinaana era mukinaana twawangula nze nali omu ku bayusi abaali mu campaign eya Kabaka Ssemwogere twawangula naye okuwangula n'okutwala obuyinza si kyekimu tetwakozesa maanyi gaffe n'emitwe gyaffe bulungi okutwala obuyinza ne babututwala twawangula olwaleero tulina abantu abali mu kalulu olwaleero nga bagamba enkya bagenda mu State House njagala okubagamba abo bonna babanga balowooza bwe batyo nga balowooza akapapula omusajja agati akapapula kokka kamujja mu ntebe era tekinaba kutuuka akapapula kumujja muki naye waliwo ajja okumujja mu ntebe ate ekiseera kituuka ffenna ku nsi kuno bwe tuvamu embulamu bwensi n'olwekyo Uganda kakati eri mu transition egenda kuvawo eri egende mu mikono emirala oba oyagala oba toyagala kigenda kubeerawo oba kibeerawo ddi oba nkya oba luli Katonda yamanyi agamba eddipi eringa mpande nsigo y'empande sikiriziganya naye kubanga ebaŋŋomu eddamu n'emera ndoze yagambye naye gattako n'ekirala dipisere era mukiwulira dipisere olimu omutema bwoti ayongera kuvaayo bwekibadde emyaka 7 era nga naye bwe yagambye n'olwekyo dipi kasita oginyenya bwoti noyagala ogiteme nokola ekomawo ati n'amaanyi mangi yensonga lwaki tuyimba dipisere n'olwekyo sebo dipisere era tujja kweyongera ekirala yogedde ku kigambo kya person wa district njagala okutegeeza mwenna nze sira kukola mu kifo mirundi mingi nnyo kubanga mba nkola ekifo njagala nteekemu amaanyi gange gonna ekyo njagala okutegeeza bamemba ba DP sijja kwesimbawo wa chairman wa DP Mukulu district alina okituusa ku mmeeza eno Nsuube Kawuga Wasajja William wali Namumira Mukulu Ali omulabyeko eyafuna ekitabo era tujja kyetaaga tulabe enteekateeka lwaki twagadde ekitabo ekyo ekiseera kyakyo